kakati Katikiro owekitibwa Charles Peter Mayiga wumula. That's the only advice I can give you. Retire. Don't destroy your legacy. Byokoledde Buganda bimala. Nekati abantu tebakyakuwulira. Abantu bakuvuma. Bakubuuza Kabaka aliwa. Linyo Genda Wekube serefi na your day. Is it hard for you Katikiro? Why don't you board an aeroplane, go to where the king is, or Wekube serefi? Abantu bayizo okumuza nti Junior tata waliwa nengano Genda wali. Of course I go where he is. Nimga daddy bakunonya babano nentekako live. Why Katikiro? Why do just Peter Mike? Why don't you go where the Kabaka is? Why togenda Kabaka wali? Abantu no baterako live. Weba live kale nzibu. Nene abana ba Kabaka nabo bayina ekizibu. Nam Junju ne Sangali Mbogo, you also have a problem. Why don't you go to your father where he is? Abantu no balaganti wali. Why don't you go where the king is? Because Sangali Mbogo and Junju, you don't need any permission to go to your father. Kati nze Junior oyinza okubuuza nti Tamale Mirundi senior aliwa and I don't go where he is. Eyo debate negwawo nekati namwe musirise, because silence also means something wrong. No kusirika kwamwe era kitegeza there is something waliwo ekikyama. Jogora mu lukiiko Katikiro oli omwami yakubuuza ekibuuzo professor yakuleetera ebizibu bingi, because mu lukiiko lwa Buganda mwennyini professor oli yayimirira nagamba neffe naffe lwaki fe abeesobola lwaki tetugenda ne tulaba Kabaka. Kati kyoga n'abali mu lukiiko Kabaka tebamulaba. Even the lukiiko members don't see the king. Kati waliwo ekizibu, there is a problem. Omusajja yayimirira mu lukiiko nga Katikiro ayogera n'amugamba owekitiibwa Katikiro naffe abeesobola is a member of the lukiiko, lwaki tetugenda Kabaka naffe ne tumulaba? It means n'abaami ba Kabaka tebakyamulaba. Then there is a problem. Katikiro waliwo ekizibu. At first nali ndowooza ababuuza Kabaka basiru, naye nagenzo bitunuulira kasita oli omwami atuula mu lukiiko. I respect abo abantu b'emmengo because bakulu myaka. Yagambye Katikiro, ate Katikiro nabadde nkusuubira Charles Peter Mayiga wandigambye okay, abatuula mu lukiiko mukole akakiiko k'abantu bana mugende mulabe Kabaka. Kabaka n'abatuula mu lukiiko tebamulaba, bamala kusaba. Kibanga President Museveni nga baminisita be tebamanyi gyali. Kati fe ab'ebweru tutandika tutya okudefendiga nga n'abaami ba Kabaka bennyini they are showing they don't see the king. Now where is he? Mayiga, Charles Peter Mayiga, sikwagala naye I believe you have done something good. Oyina byokoledde Buganda Katikiro. Me I don't like you. Of course bwemba sikwagala tekitegeeza nsiku appreciating. I appreciate the Katikiro of Buganda because ayina byakoze. That's one. Ekyokubiri, musajja mugezi, is very intelligent, a senior lawyer, an advocate of the High Court. Naye, it's time to rest. It's time to retire. Wumula. Oli mukono na ligase. Olwawo nnyo mu kifo. You undo your early achievements. Katikiro, abantu tebakyakuwulira. They no longer respect you. Move away. Step aside.